بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ekitongole kya sharia n'ensonga z'amateeka wano mu ofiisi ya Supreme Mufti Ekibuli kimanyi bulungi ensonga egenda maaso mu nsi yonna ekwatagana n'omuze ogw'abantu ab'ekikula ekimu okuba nti babeera mu bikolwa eby'obufumbo oba kiyite LGBTQ n'ebirala ebigendera mu kkowa eryo. N'olw'ensonga eyo twagadde okuvaayo ne statement ng'erimu ensonga zino wammanga. Ensonga esooka twagala okutegeeza abantu bonna ti ebintu bitaano eddiini yaffe ey'obusiraamu bye yajja okubeera nti ekuuma butiribiri. Ebintu ebyo mwe muli eddiini, obulamu, amaka, okutegeera kwaffe era n'emmaali yaffe. Ekintu ekyokubiri kwe kutegeeza abantu bonna ti ebikolwa ebyo ebikolebwa abantu ab'ekikula ekimu bigendereddwa okubeera nti bijjawo amaka gaffe, ate nga tukimanyi bulungi nti Mukama Katonda yatuwa amaka nga ye institution gye tulina okukozesa okubanga abantu bafuuka bangi mu ngeri ey'okuzaalibwa wakati w'omwami n'omukyala. Ensonga ey'okusatu kwe kutegeeza abantu bonna nti enkola eyo ey'abantu ab'ekikula ekimu etiisatiisa era eyagala okumalawo institution yaffe ey'obufumbo ffenna gye tumanyi obulungi nti okusinziira ku ddiini yaffe ey'obusiraamu obufumbo bulina kubeera wakati wa mwami na wa mukyala. Era twagala okukakasa abantu bonna titewalibaawo mbeera yonna mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okuba nti obufumbo bulibeera bukkirizibwa wakati w'abantu ab'ekikula ekimu. Ensonga ey'okuna kwe kutegeeza abantu bonna nti amateeka ga Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogerera ddala mu lwatu ne bikkaatiriza nti ebikolwa ebyo tebikkirizibwa era ne wabeera nti wateekebwawo ebibonerezo ebikakali ku bantu abasangibwa nga beetabye mu kikolwa ekyo. Ensonga ey'okutaano kwe kwagala okutegeeza abantu oba okubajjukiza ti ebikolwa ebyo tebisoose kubeera nti biriwo mu kiseera kino. Byali bibaddewo mu kusooka naye kye tumanyi mu madiini gonna nti byaleeta okuzikirizibwa kw'omulembe mulamba ogwa nnabbi waffe Luutu alayhi salaatu wassalaam naddala mu bantu abo abeetaba mu kikolwa ekyo. N'olw'ensonga ez'ettaano ekitongole kyaffe ekya sharia n'amateeka ag'ensi kikoowoola abantu bonna okutwaliza awamu mu ngeri eno wammanga. Okusookera ddala twagala okukoowoola ministry naddala eya health ey'ebyobulamu okubeera nti eyongera mu maaso waggulu kaweefube okuba nti tulwanyisa ekikolwa kino, naye nga tukirwanyisa n'okutegeeza abantu okukola obulango, okubeera nti obulango obwo buyita mu mawulire ag'enjawulo nga tulaga abantu akabenje akakwatagana n'abantu okubeera nti beetaba mu bikolwa ebyo. Era twagala okubiriza bannannyini masomero, abasomesa n'abagakulembera okubeera nti bafaayo nnyo okulondoola empisa naddala ez'abaana baffe ku mitendera gyonna egya secondary, egya primary ne ku matendekero aga waggulu. Era ebabeera nti balabyewo embeera yonna eraga obubonero obw'abaana baffe okubeera nti beetaba mu bikolwa ebyo basobole okubeera nti barespondinga mu bwangu obwa waggulu. Era twagala okukubiriza abantu b'amasomero okubeera nti beekenneenya nnyo ebitabo ebisomesebwa abaana, kubanga tukizudde nti obubaka bw'abantu abo obumu buyita mu bitabo ebizze nga bisaasaanyizibwa mu baana baffe. Ensonga ey'okusatu twagala okukubiriza nnyo abazadde okubeera nti
batunulira nnyo embeera z'abaana baabwe nga bali ewaka, n'okubeera nti babuulirira abaana baabwe akabenje akali mu bikolwa ebyo, n'okubeera nti babeewaza okubeera nti babyetabamu. Era twagala okukubiriza abazadde okufaayo nnyo okwegendereza abaana baabwe bye balaba ku TV ne ku masimu gaabwe, kubanga amawulire ge tulina gakakasa nti waliwo emikutu gya TV nagyo nga girina programs tugambe ng'eza cartoon naye nga zigendereddwamu okusaasaanya omuze ogwo ogw'okulya ebisiyaga oba omuze ogwa LGBT. Era twagala okukubiriza abantu okutwaliza awamu bonna okubeera nti babeera bateekayo nnyo eriiso eryenkaliriza ku nsonga yonna gye bayinza okulaba ekwatagana n'ebikolwa ebyo eby'abantu abaagala okwetaba mu nsonga z'obufumbo oba mu ngeri y'okwegatta ng'abantu abo bakikula kimu. Era twagala okusaba abakulembeze b'amadiini bonna nga tetusosoddeemu bannaddiini abasiraamu, bannaddiini ab'amadiini amalala, okubeera nti omulamwa gw'okwewaza abantu baffe okwetaba mu bikolwa bino baguteeke ku mwanjo, basobole okubeera nti babuulirira abantu akabenje akali mu bikolwa bino n'okubeera nti ddala babeewaliza ddala ebikolwa bino. Twagala okumaliriza nga tukakasa abantu nti eddiini yaffe ey'obusiraamu tekkiririzaamu ddala n'akatono, tewagirirako ddala n'akatono, era erwanyisiza ddala ebikolwa eby'abantu okwetaba mu nsonga z'omukwano naye ng'abantu abo bakikula kimu. Era ne tusaba gavumenti yaffe okutwaliza awamu ensonga eno ebeere nti egitwala nga nsonga nkulu, basobole okubeera nti balwanyisa ebikolwa bino mu mbeera yonna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.